It's confirmed. Luwi Light is arrested. It is whether Bobi Wine yawangudde oba tawangudde, I will never kusupporting omuntu yenna ava ku NRM. Breaking news wetuukirira ssaawa zino nfanfe wa His Excellency Robert Kyagulanyi Luwi Light amaze dda kubeera ng'awaamibwa kigambibwa okubeera nga omukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool ensonga zirimu wano wennyini wenyagala nkubuuze ate mulowooza Uganda eragawa according to you naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza video eno soko gimpereka like bw'omaze subscribinga wegeteko omukutu gwaffe guno. This is just a developing story bingi nnyo bengenda okubeera nkuleetera naddala ku musango guno olunaku olwaliro nga bwe nkugambye Luwi Light abasajja abasobodde okubeera nga bamuwamba ewuwe. Imagine kitegeeza ki nti nebeddala Uganda we yatuuse abanene basobola okukola ki basobola okubeera nga bakola kye baagala awo wennyini nnyini kigambye kubeera nga mu Bebe Cool ensonga zirimu kubanga Luwi Light yamuyisaamu eggaali nyegosoka owulirize Deus Lubega ng'ono mubawaane wa Jenny Namukasa ng'akunyulira ensonga za Luwi Light tumanyi tweyongereyo nti waliwo omuntu ali mu nsiko reda ayeekera ki oyo awoza muzeeyi jju mu blocking nze temundeteeka wanene bwasa tukirize tugaane nti ennaku zonna eziwedde muto wange oyo Luwi Light yabadde akyasinza okukwata akati wano ku internet mu kwogera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ekiro ky'olwaleero kyonna tubadde wano ku internet ng'amawulire agafuluma gagamba nti Luwi Light bamukutte, Luwi Light bamukutte, Luwi Light bamukutte. Nabagamba nti wano ku internet we tuli ab'ebyokwerinda wakyasinza okubeera. Nina ka video kengendo bafulumiza okulaga engeri security y'Ombungereza gye yakurakingamu down abasajja abaali bagenda okutega bomu ezikyasinze n'okutta abantu mu Bungereza omwaka oguwedde naye nga bakozesa social media. So nkimanyi nti Luwi Light yabadde alabibwa nnyo byabadde ayogera naddala nga tusemberera okulonda. Tekigenda kwewuunyisa nga bavuddeyo nga waliwo omuntu gwe bataddewo nti yayombako ne Luwi Light nti omuntu oyo avunaana Luwi Light ebintu by'okubanga bola basimanyi cyberbullying biki bajja bimuteekako Luwi Light bajja kufunayo omuntu gwe bayitamu okulaba nga bamusiba kubanga Luwi Light mutono nnyo ku gavumenti ya Uganda naye byayogera by'amaanyi. Olw'ensonga eyo nkoze vidiyo eno nga njagala okutegeeza mwenna ab'ebyokwerinda mu Uganda ne bannabyabufuzi Luwi Light temumuteekako maanyi. Luwi Light is just another simple person ayogera ebyo ebiruma eggwanga. Nze nga mukwano gwa Luwi Light nga muganda we nga mukulu we nsaba gavumenti ya Uganda nti temuteeka maanyi ku mwana ono. Luwi Light mumuleke. Bino byayogera wano ku internet biyamba gavumenti yaffe kye twandiise checks and balances okulaba ki abavubuka kye beetaaga. So nga tugenda mu kalulu kano nja kusaba gavumenti ya Uganda yonna Luwi Light gyali mubenga mumulekadde waka. Alina omwana we omuto, mwana muwala yeetaaga maama we, alina bbaawe naye amwetaaga ate alina ne famire ye kati abali mu kweraliikirira. Bwe tujja no ku internet ne twogera ebintu ebimu tetutegeeza nti tutaddewo mbeera nti twagala lutalo lw'amaanyi. Olumu abantu boogera ebintu waneeno nga balaga obutali bumativu bwabwe n'okwagala okulaba ng'ensonga ezimu zikolebwako. Kibi nnyo ddala ekyokuba nga Luwi Light ali munda. Tetwagala tujje wano tutandike kukola lutalo ku internet lwa free Luwi Light biki ebyo tebijja kukola. Bannamateeka mwenna abalina Luwi Light temugezaako kupangapangawo nti gundi yasiba Luwi Light amulinako cyberbullying. Abantu Luwi Light babadde ng'agenda nabo wano mu bato baali bamuvumyeko kuba Luwi Light talumba muntu nga tamulumbye baali bamuvumyeko. Neze nkimanyi muŋŋambe nti si bituufu Luwi Light tamiisinga. Waliwo ennamba ekedde okunkubira nakati njiina nze ntidde n'okutesigenda fuluma mu nnyumba. Omukazi ankubidde essimu n'aŋŋamba nze afande mpitaawe ew'onkumanya. Nambuuza ku Luwi Light ne mugamba Luwi Light simanyi bimukwatako nze tuffe twalaba ku TikTok. N'aŋŋamba nenyimulekera ovuma abantu bagenda bakwata simanyi babasipaka nga obululu buwedde. N'aŋŋamba nze nga sinabavuma ku muntu. N'aŋŋamba simanyi amuvuma nze sinabavuma ku muntu biki. N'agamba simanyi ezo vidiyo ze mutuulamu biki. N'aŋŋamba nnyimba ze tutuulamu
Karate yuno gundi Luwi Light amisinga. Wallahi bakedde kunkubira kumacha. Sina bana kunaba baso. Kumacha. Ngaba nonya Luwi Light nange. Mbutuvuma abantu. Nze sinabavuma ku bantu. Maswali la hawula. Ebikopo tebajja bila. Tosobola mulaba. Tosobola mulaba adeka post. Oli awereega amabeere gatonya. Bwotuvuma okubwagula agamwa. Amamwa bajja bwagula. Amamwa bajja bwagula. Bavume okubwagula agamwa. Mubwagula agamwa. Mutusibyeko omusajja. Basajja baba kuba masasi magulu nga goba bwaguza mamwa. Ebagamba nti bibasanyusa. Ebuuza gule yabaddeko ku high court. Buuza yabaddeko eggulo ku high court. Omusajja yangambye Desh. Yayise buyisi linnya Desh kate neepamiri. Yangambye bugambi Desh. Engamba ate oba nkoze eki? Babwaguze nnyo agamwa. Oba bwaguza agamwa, mubwagula agamwa. Mutwasamira wano olw'okuba muwagira gundi. Muganda wange babwaguza agamwa. Nabo bajja kubwaguza agamwa. Teriyo bantu basinga kubeera busungu ku ba TikTok nga basajja ba security. Nze mbasanze emirundi mingi. Akusanga naseka. Desh, we love your things. People can quarrel. People quarrel. We love you. Bakutwale ojo kakasanti they don't love you. Bakulimba. Sobola funa brands nga 5 zenkolera omwezi nga buli omwe agenda kumpaka mu kitundu. Nemmanya nti kati waliwo sente zenteeka mu nsawo ezigezaagezaako okumala ebizibu byange. You understand? Ni olowooza singa Uganda yali etegeeranga erimu omukulembeze atali mu bya ku protecting against ze na kikaache. Olowooza singa tuliwa. Olowooza singa tuliwa. Wano Barrister Timo, I'm very, by the way, I'm very disappointed. Ate era bakyatu disappointing abangi nnyo. Barrister Timo yali akavaawo n'agamba mbu Bobi Wine yamuyambako okufuna visa. Yamuyambako okufuna visa era kwe kutambula. Naye omuganda sijja nagamba omuganda abantu abamu just maana. Nze siri ogera kintu nenvayo ku machate nenfuna my self-respect matters a lot. Munsi munera ndoza kye kintu ekinyambye okustaying away from ebintu ebyekisiru. My ego and my self-respect matters a lot. Sina wenkera kumacha nentunula mbantu banga abanflowing nembaga mukere mulonde Kyagulanyi nenkuba woluba nenyomba nani nenkola ntya ate nkera kumacholo okuba bampaddeyo obukadde obutaano butagenda kummalako wadde omwezi. Nenziramu nentunula mwaba abantu maaso bennyini nembagamba nti ate kati bikyuseemu olaba Kyagulanyi oyo tajja kumalako banaye ekintu self-respect omuntu eyeewa ekitiibwa naawe ekigambo kyekitiibwa. You cannot up their game. Oba atya naye omuntu asigala ku kigambo kye nga ye atya to go back. Oshegera ng'omuntu aze n'abagamba bannaye nze omuntu gwe mpagira bamuyita Robert Kyagulanyi Sentamu because they've offered a certain amount of money. Nenkomawo mu bantu bange be nnatuuza nembagamba nenvumaavuma abantu. You only look stupid. Era newuunya abantu abalaba omuntu nti Luwi Light akedde ku makya n'agamba mulonde Robert Kyagulanyi Sentamu. Ate nkera omuntu oyo yennyini n'abagamba ndidde ssente kati muwagire gundi kubanga sometimes Abannayuganda muteekeemu obwongo. Wallahi sente bazi